Oba munafo kyali naffe kugataliko nfofo ag'olunaku olwaleero amalage tulinaga abakristaayo abavudde mu mbeera ne basiba ekkanisa ne bagiteekako amakufulu era ne batakkiriza muntu yenna kwetaba mu kusaba okwolusooka omwaka. Kati abakristaayo bano ekibakozesezza kino kwe kuwakanya ekya Ssaabadinkoni waabwe Herbert Paulo Kabanda okubanga yakyusizza omubuulizi waabwe. Bisingawo tubikuŋŋaanyiza katubikuwe mu mboozi eno. Abakristaayo abavudde mu mbeera baako kanisa ya St. Stephen's Buwambo mu busumba bw'Ekkungu nga kanisa bagigadde ne bagissaako kufulu obutakkiriza muntu yenna kugiyingira. Balumiriza Ssaabadinkoni Wegaza Herbert Paul Kabanda okukyusa omubuulizi waabwe nga byonna babikoze bakulembeddwamu omu ku bakebezi mu kanisa eno Kyakuwa Margaret n'akulira abaami abafumbo. Ffe tetugaanangako olunaku na lumu kukyusibwa kwa muweereza waffe kubanga tukimanyi babatuwa ne babakyusa, naye enkyusa waliwo tekitali kiruŋŋamu. Ng'ate tubadde ne pulaani nnyingi ez'okukola. Omubuulizi avuddeko embeteza ye Samuel Natumanya abadde yakaleetebwa mu kiseera eky'omuggalo. Ambe tebamutuwamu omwaka gumu tusobole okugusa ebimu nga bino. Mu butuufu mutunuulire toyi gye tugenda mufe abakristaayo nga tuzze wano. Omuntu waffe mumutulekere omwaka gumu okujja mumukoleki mumutwale. Ffe tulina lwaki tumwagala abeerewo, tulina be tutuuseeko. Ssaabadinkoni teyayambye, kati tusaba omulabirizi ayingire mu nsonga eno tulabe nga tufuna obwenkanya. Kyokka abakristaayo b'ekirwanira gy'abadde asindikiddwa bamugobye nga bagamba nti tebalina wa kumusuza. Twatuse kirwanira nga tetulina ne tumuleka ne tumukomyawo. Omukubiriza w'abakristaayo Beatrice Namatovu ayogedde ku mpalane ziri mu kanisa eno. Enkwe empitirivu obulugundi bwaffe obw'Ekkungu buno obukusumba bwo tebulina mazima wadde balowooza ssente kubanga ssente zonna tuzitaddeyo naye n'ebikolerwa tetubikola ki tetubirabako. Bino we bijjidde nga ku Ssekukkulu abakristaayo ku kanisa ya St. Luke egayaza baazira okusinza ku lunaku olwo ne baggala ekkanisa ng'entabwe eva ku Ssaabadinkoni ono okukyusa omubuulizi nga bwe twakulaga ku mawulire gaffe agataliiko nfuufu. Twali tulowooza nti Ssaabadinkoni yali wa kugonjoola naye Ssaabadinkoni alinga eyatya ekifo. Baabalokole ku kanisa ya Unity Church e Nabbingo basabidde eggwanga livvuunuke ebizibu ebiriwo. Bakulembeddwa omutume Joseph Muddu mu kusaba bakkiriza abo bokka abambadde masiki okutangira ekirwadde ki COVID-19. Omutume Ssemuddu yennyamidde olw'ebikolwa ebyekko ebigenda mu maaso ensangi zino. Mukama tufune okunuwa eggwanga lyaffe leero okuba butabanguko tudde mu kiseera kino kyetutuuseemu eky'obululu kubanga buli muntu yenna kiraliikiridde Mukama yamba Uganda esobole okuyita mu kiseera kino ekyakalulu mu mbeera yonna ey'obuyisa wa buli kintu. Robert Musanje ne Abdu Muwonge be bakusakidde egguli lino ku Lwabukedde TV. Kale yo entiisa ebuutikidde abatuuze b'Essumbwe mu Wakiso omwana bw'akumya omuliro ku nnyumba ya nnyina era bwe bityo ebintu byonna ne bisaanawo. Kigambibwa nti omwana ono yandibanga afunye ekizibu ku mutwe. Omwana ategeerekeseko erya Nakimera yakumye ku nju ya nnyina omuliro ebintu byonna ne bijjiiramu ku kyalo Ssumbwe ekisangibwa ku lw'Emityana mu disitulikiti ey'e Wakiso. Kigambibwa nti Nakimera yandibanga yafunye ekikyamu ku mutwe. Abamu ku babaddewo ng'ateekera enju eno omuliro bagambye nti asoose kubagoba mu nju olwo n'akwata ekibiriiti n'atandika okwokya ebintu ebibaddemu nga naye asangiddwa yeesibiddeyo. Akubyemu baganda ye bonna ne bafuluma ebweru n'akuma omuliro ne yeesibiramu era bagenzi bamenya oluggi okusobola okumutaasa. Abatuuze bamukutte ne bamusiba ku muguwa okumutangira okudduka nga bwe bamuwerekereza ebigambo era nga bakoze butaweera okulaba nga bataasa ebimu ku bintu. Akanyiza kusaba kisonyiwo bamusumulule nga buteerere. Bavumiridde ekikolwa eky'omwana ono nga n'olumu nti baamukwata ng'ayagala
kwesula mu mugga e Busega. Naye omwana aliko ekikyamu ku mutwe nemabega kaawo yesuula mu mugga wali ku lubigi era abooza emmotoka be bamuyamba okumutaasa okumugjayo aliko sitaani ebimutawaanya. Ssentebe w'ekitundu kino kya Sentonga avumiridde ebikolwa nga bino n'asaba abazadde okufaayo ennyo ku baana baabwe. Obubaka bwempa abantu nga bwe tuyingidde omwaka omupya, abantu babeere n'obuvunaanyizibwa mu maka gaabwe n'okubeera nga balabirira abaana baabwe. Ye maama gwe bookereza ennyumba Nakagwa Sewanyana alabise ng'asobeddwa ku ky'okuzaako. Brian Membe yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Kale agobwetu gassa ku mabbali ye jjajja w'obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge yennyamidde olw'abakuumaddembe abatanudde ogw'okutulugunyanga abantu nga batwaliddemu ne bannamawulire n'aga nti no kiyinza okuvaako okusiga obukyayi. Omulangira bino abyogeredde ku mawuledi eya buli mwaka etegekeddwa wali Entinda. Aba Al-Mutahabu na Fidla ekivunwa nti abasiraamu abaagalana ku lwa Katonda be bamu ku basiraamu abasuze nga balajenera Mungu asaasire Uganda ebeere n'emirembe mu kaseera k'okulonda n'okuvvuunuka ekirwadde kya COVID-19 ekitutta abantu abawerako. Sheikh Sulaiman Ali Mundu abakulira agambye nti baasalawo buli nkomerero y'omwaka n'okuyingira omujja kuŋŋaana basabira eggwanga nga ku luno babadde kwa Apartments Hotel Entinda. Olunaku olwajjo abantu balwononeramu nnyo n'emisana gwa leero era abantu boononeramu nnyo ne tugamba nti tuteekewoko omukolo nga gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wano jjajja w'obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge wasinzidde n'ennyamira olw'abakuumaddembe abatulugunya abantu awatali kutaliza na bannamawulire n'asaba bekikwatako okubakomako. Ekyo kibi naye ate ebibi bikirana n'okwata akakebe n'okakuba munno ku mutwe omulanga ki akola mulimu naawe okola ogugwo kubanga ffenna tuli bantu tuli bannayuganda. Asaasidde ab'enju ya Zebula n'agamba nti wasaanidde okubaawo ekikolebwa okukoma ekitta bantu. Saasira nnyo ab'ennyumba ezo abafiiriddwa abantu baabwe era nga nkakasa nti teri nsonga lwaki bino eby'okukasuka obululu biba nga bitujja mu mbeera. Akuutidde ne bannayuganda okwenyigira mu kulonda kubanga obuvunaanyizibwa bwabwe olw'ebisigadde babirekera akakiiko ebyokulonda. Supreme Mufti Sheikh Silman Kaswendirangwa yakalaatidde abantu okwongera okwekuuma ekirwadde kya COVID-19. Buli musiraamu gy'ali abeera ambasada wa munne okudda eri Allah n'okumwegayirira atuggirewo endwadde eno namuzisa. Ate imamu w'ekibuli Sheikh Abdul Salam Mutyaba akubiriza abantu okusimanga Allah olw'ebyo byabakoledde. Emabega awo twali ku mukolo gwa scientific abasinga mwagulaba nga Haji Kamogeera yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'obuwangaazi. Bino abyogeredde mu maka ga Haji Muhammad Kamoge Kawuko ku Kiwulwe mu Wakiso gyakiikiridde Supreme Mufti ku mukolo gw'okwebaza Allah olw'ezzadde lyawadde Haji Kamoga. Akayiseemu akakaaba olw'esitaani ebedduka. Omukolo gwetabiddwako abantu ab'enjawulo okuli bannaddiini bannabyabufuzi n'abalala nga basiimye Haji Kamoga olw'okwebazanga n'okusima Allah ebyo byamuwa ne bakubiriza n'abalala okumuyigirako. Kamoga yeebazza Allah olwa byonna byamukoledde. Akaseera kano mbadde nsaba nzira mutwalibwa Profesa Sada Semakula olw'okubaka bwatuusa oluvannyuma ajja kuyita imaamu w'ekibuli sobaka Supreme Mufti oluvannyuma tuwuzika omukolo inshallah mutaala. Ye Sheikh Mustafa Mujahid akulembera Masjid Madina ku Kampala Modernity asabye bannabyabufuzi okwewala okuwanisa abantu emitima nga tusemberera okulonda. Abantu basomesebwa babasomesezza ekimala. Abadde mu kusala Juma yaniiza omwaka 2021 ku muzikiti gwa Jamii ekitintale n'agamba nti ebimu ku bigezo ebibadde mu 2020 Allah yabireeta abantu basobole okwetowaza gy'ali. Ate Katonda bw'abanga engerekayo egiseewo okwo tebuba mukyayi. Akubiriza abantu okwegayirira Katonda okubasaasira abawo omukisa okutereeza ebyasoba basobole okweyagalira mu mwaka guno omujja. Ne Sheikh Muzamiru Kibeso wagaba Mosiki akuutidde abavubuka obutagezaako kwenyigira mu bikolwa ebyokwekalakasa nga tugenda mu kulonda. Kano ke kaseera okudda eri Mukama Katonda tumutye ate tuwulirize n'abatukulembera. Bino abyogeredde mu kusala Juma esoose mu mwaka ku muzikiti gwa Gaba mu Makindi n'ategeeza nti emirembe gye giyimiriddeko buli nkulakulana mu ggwanga n'asaba abantu okulonda obulungi.